Police, Inspector General of Police n'obukulembeze bwa Police nabo buvuddeyo n'obubaka obw'okusaasira family y'omugenzi Honorable Kato Lubwama. Ono y'omu ku abo ababadde emikwano gya poliisi era weyo wafiiridde abadde alina project ey'okulaba nti atumbula ekifaananyi eky'ekitongole ki poliisi naye ng'ayitira mu katemba awamu n'okufulumya ennyimba n'emizannyo. Era Inspector General wa Police n'ayongerako nti omugenzi Honorable Kato Lubwama y'omu ku abo ababadde abayiiya ab'omulembe, abadde muwandiisi, abadde yatumbula katemba n'ateekamu n'ebisoko ebimu eby'omulembe era ajja kujjukirwa nnyo omu nga bannakatemba ng'omuyiiya n'omuwandiisi yateeka ebyakatemba ku mutindo ogwa waggulu era n'avaayo ne ssente ziwerera ddala obukadde 2 obw'okuyamba famire mu nteekateeka ez'okuziika. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Honorable Kato Lubwama Omukama agw'omu mirembe.